Owange nyongero balamusako mwebale kutugoberera. Nze Waso Emmanuel, Trust Media gwe mukutu kotusanga n'omukutu gwa Waso Emma YouTube channel. Subscribinga twegatteko nebaze nkuyanja y'abantu abategattako buli kanako ne bongera okutukkiririzaamu mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Muli mutya? Munange ensonga ezituuse nsonga nzibu, ensonga za bibiina. Bablogger nabo bavuddeyo beekolemu ekibiina wabula ze nyina obutali bumativu bwange kubenda aba wano. Bivoganic ku Access Building Lubaga Road genda kujjanja endwadde zonna ezikuluma abalina ulcers gendayo naddala ulcers package ulcer weri nnamba ejjudde mukubiro mugambe biva ulcers zatabuka ku 0752 624 27 omugambe Emma yantumye wano ajja kubakolako. Kakati Uganda Bloggers Association kyekibiina ki recent kyenawulidde ekyafulumye ng'eri abavuddeyo ne bagamba nti bagenda kuvuganya nga ba president ba Bloggers Association omuli Small Access gwe muyita Jjajja Ichuli Kaye Wisdom kwe kuli n'omukulu Ashbaga Kato. Ekibuzo kyange ekisooka, bano ba blogger bagenda kukulira ani? Ye blogger yaliwa? Blogger ye muntu aba n'omukutu kwasasanyiza amawulire. Ku baana abasatu essaawa zino ani alina omukutu gwaddukanya? Ashbaga Kato ejije baagiggala n'agwa. Small Access ejije ogugwe nayo baaguggala abadde nga akyala ku jjaffe. Kaye Wisdom abadde nga akyala ku jjaffe. Ekibuzo kyange ekisooka kigenda eri ba blogger bano wammanga Divorce Matovu, Celebrity Tracker, SB4 Media, Captain Music, Dennis Duke, Kakensa, Alani Cruz n'abali kusigadde abalala abalina emikutu egy'enjawulo. Mwe mu hosting abasajja bano Gospel Live. Njagala mumbuulire ekibiina kino mukimanyiiko? Bano mwe mwaba endoosinze okutufuga bayise mitendera ki b'okwesimbawo bakulire ba bloggers. Ye Uganda gye twogerako nti omuntu akeera ku makya n'atunuulira group y'abantu abatali organized n'agiutilizinga n'agikolamu omulamwa. My question is, bano mwe mwabawadde mandate ne endorsement beesimbewo? Nakubiddewo ku Small Access ne mubuuza ku nsonga zino. Isima n'angamba tulina general secretary. Mwabironda ddi? Ba bloggers bameka be mwakonsultinga? Nze nga sifunako message yonna about that kibiina nabirabidde mawulire nga bavuganya beesimbewo. Ashbaga Kato kale gwe waliko blogger naye blogo zo ne zikyankalala wafuuka munnabyabufuzi. Mbuuza abavubuka mwenna abakola blogs eziri active ezitambula ba Evelyn Habi bangi nnyo gye muli eyo. Ekibuzo kyange ekisooka kiri nti banani abawadde mandate ey'okutufuga? Ani agenda obbalonda? Wisdom Kaye namukubidde ku simu teyanyanukudde. Ne message yange teyagizeemu ku WhatsApp. My question mark is, bano abavuganya ku ba blogger ani abawa olukusa? En association ebadde nga ludda wa? Ne gwe bampadde Abdul Badda mbu yakola nga General Secretary wa Bloggers Association bwe nakubye ku simu ne mbuuza ebibuzo tayanukula nga bw'olaba ejjawo nti yo bw'okukubira Brandon abeera ready to answer every question. Ekibuzo kyange kiri nti bayisima All Access ne bana abasigadde who gave them permission ey'okubeera nti bagenda otukulembera? Mbasaba Cookie n'abasigadde ba Malt Team n'abalina blogs zammwe mwandibadde musituka ne mubuuza ekibuuzo, bano bagenda kukulembera ani? Kino kikwekweto kyakwagala kunyaga nsimbi ndala ewa General Salim Saleh sikiwakanyizza kale bayinza okuba bajazifuna. Naye ekibuuzo kiri nti bwe banaazifuna ffe abalina blog systems ezibloginga amawulire mu ggwanga tuli ludda wa? That is my very big question egenda eri mmwe. Cavton Obliz Lujja muliwa?
ensonga we ziri nja kunoonya kwa bloggers babeko kye baŋŋamba ba YouTubers okusinga ze bensinga okutegeera bino byatandise ddi banani abakkiriza okuyimirirawo mu batufuge mu Bloggers Association yabwe gye boogerako nze wasomalo mwenye okugamba tugoberera